Kati wabanga musawo muganda abamwogerako ffe bakyamu kati ayina emizimu gyayo simanyi balina nabuzaana simanyi kalondoozi simanyi ate ekiwanuka simanyi ate biki kati buli jembe n'omukazi jembe omusajja awasiza mayembe Nalongo tubeere open and clear kubanze nabaddeko ku mikolo saalabyeko jembe liwasa wabula nsooka okumwebaza nti obusawo bwe bulayika wena kye bukolakolamu yasobola okubasiba n'abateekaawo ng'omuggeto bwe bati nze olaba ekintu kyesobola kukola mu bulamu bwange ekiri eki kunoonya bba wange gye yayenze kyesisobola kukola mu butonde bwange ne bwayenda wali kasozi woolaba sisobola kwambukawo nesisobola kusula mu nnyumba muno n'omukazi ate bane bwaba mukozi n'endowooza bulowooza nti Saalongo alina kye yamugambye abazzeewo abo oyo oluganda olwo lutegedde naye bw'agenda eyo n'ayenda gye siri yamanyi obwo bulamu bwe aba akola byakola ki byayagala naye wano mu nnyumba muno mwe tusula takkirizibwa kukoleramu byayagala kati situmanyi oyo wabanga kubanga oli gwe nsusa okwogerako yali bba waweni yali musawo wa mayembe okitegeera naye nga yeegattirako ne bajjajjaabe kyekigambo kyakozeseza nti eryanyi limuwala yeepiica bw'atandika okwepiica omugongo tegwefunyulula yeepiica nga yeepiikizaako ne bajjajjaabe bano baweereza teri muntu wa butonde asobola kutuuka ku extent eyo okitegeera kati yeepiica kalondoozi n'amwepiikizaako ekizibu kyambala Saalongo tekyambala tekiyingira mukyala wabula kati era situmanyi aleka kyetaaga kubuuza abakazi abakazi bo ngenda bafuna mbalina kyetaaga kubuuza abakazi bano ti naye mulabanga embeera ye ey'obuntu eya bulijjo bayinza kuba kyemuwasisa abangi nga ng'omulala amala wiiki nga tazeemu kuddangulu nga kyava afuna abangi ng'agamba ate oli kalondoozi yamuyiseemu ate ono n'asooka amwepiikyako n'amuwa oluzaalo kati simanyi omwana aba wa musawo aba wa nnyini mukazi baawe gwe yalese oba aba wa jjajja naye kati njagala onnyonnyola esayansi ono jjajja kalondoozi walinnyira tajjamada bw'olaba interview eno noonyaako Nalongo njagala osooka onnyonnyola esayansi ensonga zino zemunyonnyola oba genda onoonya Abudumulaasi naye yali yeepikizaako nga yeepikizaako ne bajjajja yatera yanyumizaako emboozi bw'eti ey'emmandwa ti omukazi oyo mukazi bw'ayenda oyita emizimu gyonna ne mumubonereza kati saamanya bababonereza batya yekiŋŋambira Luweero waaliwo eruweero awo omuntu eyali akufunye ekizibu ab'ekyalo ne bakuŋŋaana bamenye oluggi bamumutaaseeko mwanattu mu nnyumba neno naawe okaddiye emboozi tuba tunyumya ne mugamba naye mwanyina omuntu okumutukako extent eno tutuke n'omutwala mu ddwaliro nti abajjajja bamunyambyeko kuba yabali tamatira kati bwe nkunyonyera nti ono ate ye omusawo ddala ayina ekimuyambako mu kwepiica nakafuna abantu babiri abakinyumiza abakiweera obujulizi Abudumulaasi ne ani ne Jamaada bw'aba ayina made in India kitegeeza bw'agattako na bino ebimuyambako tekayinza butaba made in India bw'oli sure nti ayina ebimuyambako bulungi nnyo teri muntu alinoma atuuka awo agamba ennyumba ye ngazi yalina ebisenge 14 akyabulayo abakazi abalala 7 kozi kati alinawo 7 n'abasinga abajja bawasa lwa nsonga nti alina kyabakozesa ate era alina kyabapiiningako ne babeerawo ye waabakola ki eddogo limala bbanga ky'okwamuka abantu bano kale katugambe yabaloga engeri gyali nti ye nannyini kalikologa amala kufa kale nkwaniriza akonyo obuterevu gowena omulungi atulaba ku Mukutu Vika exclusive ajosinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru wali okubeera ng'ondaba saako okubeera ng'ompuliriza nno ky'okola ekyo kyekisinga okubeera nga kinzizaamu amaanyi buli lunaku nange ne nkusaggulira emboozi ezinyuma eziyigiriza okwosaako ezigatta ku bulamu bwo ey'olwaleero gye ngenda okubeera nga nkutuusaako emboozi nga sinaba kukubuulira katagole mwegwa sookayo video gimpereka like yes buli likinga video kijambako okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi
information netuuka kwese kinomu ayagala okubeera ng'agiraba saako okugiwuliriza mukadde so nga ate naawe ate naba kubeera ng'otweyungako mu butongole yes still nkusaba nti subscribinga bw'omaze obeera ng'osubscribinga okwate mukadde okajje mu kigambo personalize okajje mu kigambo personalize okase mu kigambo all waliwo anyeenya omukazi omukulu atuludde badde njawulizanga tonne njawula kumanya banzibira ki omukazi omukulu abadde anyeenya akagatto nga atuludde n'okutulula nyenya akagatto nga mpeera kalimu ensaasi neŋŋamba we wakagulira tewakiwulira ate singa baŋŋamba nti ensaasi eri mu ngatto ate naye omugalo sandigiguzi kale ndine Nalongo kitone nampija mukomusajja mbuliza kuba tulaba joera ayinza ogibba mbuliza kuba tulaba mwena abatulaba ku Vic Exclusive nze Nalongo kitone nampija owa kitone Space and Wine oba nva nungi motors wali emakindye owa Futures Band mwabeetaaga emmotoka ezikozeeko genda emakindye awo ojja kuba omusanga omunnyonnyole buli kika kya mmotoka ky'oyagala mukkanye ove ku bigere mmotoka njiyize bukulu bujje banvuga buvuze naye n'obulamu bw'emmotoka bunyuma webale kuyiga n'okuweta kuba omanyi kuvuga tonnayiga bulijjo ndaba obwana obuwala obufuluma mmotoka nga nzisibitegeera bulungi naye era obwedda mukuba omusajja nvuga nkangaza n'empaakinga nendya ku KFC wayinza okuweta naye mbagamba mujje mmwe mutunuze emmotoka eno mu kkubo bw'obimala okuvuga okuweta okuyingira ekkubo omala gitenuza mu kkubo ate kati bwe ntuuka mu paakingi wali kasita ngitunuzaamu nga muga gwe jangu otereze emmotoka eno weerina paakinga ekyo nga nakyo kiggwa nze nga nsimbula embalaasi entuuse kyalumya abatambuza ebigere kale awo mukutu Vic Exclusive embalaasi olwo eba esimbudde wiikendi tugiyingidde naye nga wiikendi we tugiyingiridde wiiki yonna nze gwolaba nina omulo gwa wiiki namba nti tubadde mu kwanjula omusajja omu Hajji nsiko nnene ate nga Saalongo gwe Nalongo ayanjudde abakazi 7 okuva ku lunaku olw'omukaaga ayanjula mu 7 gwayanjudde mwe muli n'abooluganda 2 abeddiringana maama omu taata omu wa myaka 28 omulala myaka 25 babakolera okwanjula kumu okabbo ka muwala bwajja 2 ebirabo byajja 2 ntebe za taata zajja 2 buli kimu nga bwe nayanjula Nalongo ewaabwe omu kati baba babi ba Nalongo 2 buli kimu ndeeta peya so nga ate ne namba 7 lunaku olw'eggulo ntwala omukisa okukutegeeza nti naye twamunoonyeeyo mu maka gaabwe era abazadde ne bakkiriza ne bazaala Saalongo nsiko nnene awaka mu luggya so n'abako ne bakkiriza ne bakwasa mwannyinaabwe Saalongo nsiko nnene atabalire mu nnyana ze ye Saalongo ani nsiko nnene towulira bubi nze kye nawudde mu vidiyo gyabadde kirala tuli open nawulidde ffenna abamawulire abaliyo twali tumanyi Saalongo nsiko nnene leeta n'atutereereza nti nsiko nnene simanyi ali basonyiwa baanamu naye mu Uganda muno mulowooza mulimu ekitagenda kubaawo ebintu bingi bigenda kubaawo olw'ensonga nti abantu twawuliziganya olulimi lwe tuwuliziganya naye twategeera buli muntu akkiririza muki kati wano mu Buganda wendi waliwo ebintu bingi ebyenjawulo ebitambulirawo kyokka ate n'ebusoga bwenjogera Oluganda baluwulira era kyangu nnyo okusanga omusoga n'omuyita owaffe owa wano okitegedde kyokka ate ebikolwa kirabise nga tubyawukanya kubanga nze ngenzeeko ebusoga emirundi mingi nga nteekayo ebivvulu naye ebikolwa byentera okusangayo wano ewaffe siibirabalaba nakyalako mu maka gamu nga waliwo omusajja alina abakazi 8 mu busiisira 8 abakazi 8 nga ne bafumba emmere ne balya naye nakiraba busoga ekyo naye naye omukwano gwange yawasa mu nnyumba emu abakazi abo Sigeza nsiko nene tannafuuka musajja mmekete nakiraba eyo wa busoga nala ebusoga ekintu omusajja okuba n'omukazi kyekiraga nti oyo omusajja si musajja kyokka wabula tasongwamu
tagambwako w'amaanyi kirimaanyi wa kitalo nnyo era bo okuba n'omukazi kyekimu ku byobugagga bye baba balina kati wakubabula kye batannyonnyola nti omuntu okuba n'abakazi abasukka obungi bajja akoma okuba n'obusajja obunene oli agamba eryanyi eri mu pala nakyo nja kuddamu nfune mukwano gwange nyina abakwano bange eyo nja kubeera ku mwami Filipo annyonnyola ensonga ekigambo ekyo nti waba ojja okomuwasa abakazi abangi gy'okoma okuba omusajja emmekete indisimata omusajja si musoga bwawa Saalongo omusajja muganda ddala nga yakulirawa mukono wano mu Buganda abakazi yebawasirizaawo abo mulimu ennyumba emu gye yajje yabaddemu abakyala abasoga batesobasoga then bana gwe twasembyeyo ow'eggulo yabadde muganda ddala ne bali abalala ba tribe ez'enjawulo naye nga n'abaganda mwebali nakinaso okugamba wakitegedde titwawuliziganya olulimi naye omuntu nga bw'omubuuza nti Nalongo oli wa ggwanga kyettuufu nga yikutagaza nno munnange nga ndi muganda ekitundu nga ndi munyalwanda ekitundu ojja kwesanga nga omuntu omulala mulundi ekitundu naye nga ffena twogera luki Luganda kubanga ffena tuba tukyaliddwa mu buki mu Buganda omuntu okufumbirwa omusajja nga alinayo mujja ekya bulijjo ne mu Buganda wano tubira musajja musiraamu era okugamba nti omusajja wasa abakazi bana tetukyagala naye baba kyagala bakikola kuba abami kisanyusa basajja si bakazi era bakikola bulungi ne bakiteekera ddala mu nkola naye tekitegeeza nti ebikolwa ebyo ebyokuwasa abakazi musanvu nti walina ddiini yakyogerako n'obusiraamu bwakoma ku bana ekyokuba nti musiraamu tekitegeeza nti alina okuwasa abakazi musanvu ne nabbi kita yakyogerako ekyo kitegeeza alina okuba nga alina kyawongerera oba nga alina kyasamirira nga alina emmandu emutuma okukola ebintu byo nalinako mukwano gwange bamuyita Dr. Jamada yali yawasa omuwala gwe nasoma naye nga bamuyita Wini naye yafa Wini yali musawo muganda ng'abeera awo Mpugu era ab'Empugu bajja kuba bategeera omuntu gwe ŋŋamba naye mu busawo bwe bwali bwamutuma nti ekitonde kyonna ekikazi tekimusalanga mu maaso era yaganzanga nnyo ng'osomusanga alina abalwadde nga 100 naye nga mu 100 5 aba yagala muzzaako nga sigamba nti abawasa bonna omulundi gumu naye ng'ensonga y'okwepiica muntu ku muntu yali yagikwasa maanyi kitegeezako kugamba nti abantu baba n'ebintu bye bawongerera kati n'okusooka ombulira oyo omusajja akola mulimu ki ogw'obusawo obuganda mweguli yaguŋŋambye yagambye musawo muganda mujulizi mbulina ku kamera era abangi babirabye kati wabanga musawo muganda abamwogerako ffe bakyamu kati alina emizimu gyayo simanyi balina nabuzaana simanyi kalondoozi simanyi ate ekiwanuka simanyi ate biki kati buli jembe n'omukazi jembe omusajja awasiza mayembe Nalongo tubeere open and clear kubanze nabaddeko ku mikolo saalabyeko jembe liwasa wabula nsooka okumwebaza nti obusawo bwe bulayika weena kye bukolakolamu yasobola okubasiba n'abateekaawo ng'omuggeto bwe bati nze olaba ekintu kyesobola kukola mu bulamu bwange ekiri eki kunoonya bba wange gye yayenze kyesisobola kukola mu butonde bwange ne bwayenda wali kasozi woolaba sisobola kwambukawo nesisobola kusula mu nnyumba muno n'omukazi ate ba ne bwaba mukozi n'endowooza bulowooza nti Saalongo alina kye yamugambye abazza ewaabwe oyo oluganda olwo lutegedde naye bw'agenda eyo n'ayenda gye siri yamanyi obwo bulamu bwe aba akola byakola ki byayagala naye wano mu nnyumba muno mwe tusula takkirizibwa kukoleramu byayagala amaka gage agamba ennyumba ekyalimu ku bisenge ayagala abakyala 14 okitegeera ekyo nkimwebaliza nti yasobola okukwata abantu bano n'abageteragetera awo n'abawunika ne babeera nga tebeerinaako buki kuba nawidde nga mugamba nti bali mu nnyumba emu balina ennyumba buli omu kisenge kye okitegedde so naye sooka nzizeko wali emabega katini saalabye ku jjembe nga lyanjula nga ggwe bw'ogamba saalabyewo kizimuzimu nga kyanjula yagambye omusawo muganda ajjanjabisa ki waliwo abasawo ajjanjabisa amayembe waliwo ajjanjabisa essaala nga ye akugamba bugambi n'akusabira kintu n'owona okitegeera kati situmanyi oyo wabanga kubanga oli gwe nsosola okwogerako yali bba wa Wini yali musawo wa mayembe okitegeera naye nga yeegatta neyeegattirako ne bajjajjaabe kyekigambo kyakozeseza nti eryanyi limuwala
yeepiica atandika okwepiica omugongo tegwefunyulula yeepiica nga yeepiikizaako ne bajjajjaabe bano baweereza teri muntu wa butonde asobola kutuuka ku extent eyo okitegeera kati yeepiica kalondoozi n'amwepiikizaako ekizibu kyambala Ssaalongo tekyambala tekiyingira mukyala wabula kati era situmanyi aleka kyetaaga kubuuza abakazi abakazi bo ngenda bafuna mbalina kyetaaga kubuuza abakazi bano ti naye mulabanga embeera ye ey'obuntu eya bulijjo bayinza kuba kyemuwasisa abangi nga ng'omulala amala wiiki nga tazeemu kuddangulu nga kyava afuna abangi ng'agamba ate oli kalondoozi yamuyiseemu kakati kanjirangezaako ewa mandwa kalondoozi yamwegaseeko ekiro kiramba ate ayinza okudda ku makya n'agamba ate jjajja bbaamu ye yamuyiseemu kaŋŋende wa namba 3 oba nawe oteebereza anti nze nkugambye nalina mukwano gwange nga yeepiica n'agamba kubanga Wini yawabiranga nze emisango ne mugana naye dokita okwepiica nga kususse n'agamba nti ntwala omukisa okutegeeza nti nze neepiica neepiikizaako ne bajjajja bange yanfumbirwa ategedde nti ndi musajja musawo wa kinnansi twambulula abantu waliwo bwaba batazaala naye bannaye abantu mu abandaba mbakubiriza temugendanga mu bintu ebyo mba temuyina mbeera ekususseeko nnyo n'abantu kubuzaabuza mugende mu kyaki wakidi bamusabe mbwe omuntu ajja nga tamanyi talina luzaalo ate ono n'asooka amwepiicaako n'amuwa oluzaalo kati simanyi omwana aba wa musawo aba wa nnyini mukazi baawe gwe yalesse oba aba wa jjajja naye kati njagala onnyonnyola saayansi ono jjajja kalondoozi walinnyira jjajja mada bw'olaba interview eno noonyaako Nalongo njagala osooka onnyonnyola saayansi ensonga zino zemunyonnyola oba genda onoonya Abudumulaasi naye yali yeepikizaako nga yeepikizaako ne bajjajja yatera yannyumizaako emboozi bw'eti ey'emmandwa ti omukazi oyo omukazi bw'ayenda oyita emizimu gyonna ne mumubonereza kati saamanya bababonereza batya yekiŋŋambira Luweero waaliwo eruweero awo omuntu eyali akufunye ekizibu abeekyalo ne bakuŋŋana bamenye oluggi bamumutaaseeko mwanattu mu nnyumba neno naawe okaddiye emboozi tuba tunyumya ne mugamba naye mwanyina omuntu okumutuukako extent eno tutuke n'omutwala mu ddwaliro nti abajjajja bamunyambyeko kuba yabali tamatira kati bwe nkunyonyera nti ono ate ye omusawo ddala ayina ekimuyambako mu kwepiica nakafuna abantu babiri abakinyumiza abakiweera obujulizi Abudumulaasi ne ani ne Jamaada Abudumulaasi yensobola omufuna n'enkya lwakuba ate enkya ŋŋenda mu mbaga abo bonna bagenda bagatta era ntwala omukisa okutegeeza teri mwana wa muntu gwoyinza kukkakkanya ku levo kutuukaawo nga simuloge nerindako Nalongo eddogo ne likwata omukazi yes najja n'omukwana ne limukwata ogwokubiri n'omuyingiza mu bajja be mu nnyumba emu n'okwata eddogo n'oliyingiza mu bazadde b'omuwala ono at the same time n'okwata eddogo n'oliyingiza mu famire ennamba ng'oggyekuba eno ennyumba we bazaala omwana ne bajja ne ku mukolo era ne bavaawo nga basanyufu anti kati ntwala omukisa okutegeeza nti oli omusajja tomanyi byawongerera gwobimanyi sirina sure nti awongerera sirina bujulizi ku kyo tomanyi byasamira obimanyi byavumula wabitegeddeko ayinza okuba nga ogwo omulimu gwe gugasa abantu bangi abamwetoolodde ebiseera ebisinga oba nekyokola nga kiyamba abantu abalala tebatera nnyo kuva kutunula ku kiki kivaamu batunula ku kiki kyebafunamu ontegedde bimala kutabuka kati ayinza okuba yalinamu akasente okusinga abafamire ebiseera ebisinga omuntu alinamu akasente mu famire tateesa alagira nekiba ate bangi abamwegulako kubanga alinamu akaki ne mu famire omuntu otuuka nga buli omu alina okukolagana n'omuntu okimanyi tosobola okubeerawo viki ng'olina ekintu kyokola nga abantu abalala tebakyagala naye nga tebanakyakukola kuba gw'oliwo nga twandimuganyeko ne maama ni anaagula akawunga bumuleka akole byayagala abantu osobola batambuliza mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga byokola tebabinyumirwa naye nga balina okulaga nti basanyufu naawe sente azikuŋŋaanyiza buli lunaku Monday to Friday, actually from Saturday up to Friday. Abadde nga sente abalwadde bazireeta abalwadde ndokimanyi nti abalwadde babagirako ddala sente eziwera
abaana bano abakwana atya kuba bonna bali myaka mito kirabika eiza abakwana bagenze wuwe kweraguza kubanga wandiyadde okimumbuliza nti bonna yabajjawa kabanze kubanga siba ku kyalo kimu okitegeera oba waliwo bano abajja simanyi najja kino kinnuma najja ne muwala wa mujjanjabe kuba nalabye bonna baana bato oyo naye namugeteragetera awo era nno omusajja oyo alabika akola mu busawo okusinza ku bye nalabye bamweyunire kakati nze Nalongo oyinza otya okuba mbuno ndi mu kisenge kiri mbu ne mujja wange naafubutuka mu kiri bali eki bafumbiraawo wamu bakera kuba ano Omusanvu gwe twasembye okwanjula eggulo yaŋŋambye bamanyi mbu okwekuŋŋaanya ne bamukolako effujjo ne baggula eggeeti omulundi gumu ne bakuba akalulu dadi akomyewo oyo omusajja alina eddagala era abasajja mumunoonyeeko mbawaga bwereere nze mujja wange yenna ng'ali wabweru eyo simulinaako buzibu naye mukwano tebakulimbalimba nga ne bakuyingiza akageeti kange ajja kuba afudde abamugjawo ng'ali eri so si ng'ali simulinaako na buzibu siyinza mukubira simu siyinza munoonya kubanza ebintu byesaagala sibinyumyako sibyesembereza ekintu kyonna nga tekinsanyusa sikiwa budde bwange naye ggwayo eyita omukazi n'ekitundu jange obuke kano akageeti naye byennaku bisekerwa Nalongo sezaala we bajja omukolo gwe twaliko ogw'olwokusatu abooluganda ababiri we bafumbirirwa pasita omusajja alimu olupasita era alina n'ekkanisa okusaako n'essomero ku kyalo okwo naye ye twagenza okukizuula eyawaddeyo abaana be babiri n'abawa omusajja Hajji omu ate nga yayina abakazi 10 n'abo nga pasita okukyalo nze nakugambye mu Uganda mutomu kitagenda kubaawo kuba kati oyo pasita nze pasita gwe nakoma mumanya yalina abakazi 2 nga alina kyolaba kiri buyadde ng'ate omwamwegaana naye ntwala omukisa okutegeeza nti kati waba olina 13 lwaki taweeyo abaana be mu nju emu naye nga naye ali busoga si kyekyo bino nno bye twogerako abasinga nno balowoozezza emikolo gy'ebusoga emikolo giri mukono muyina obuzibu abantu abasinga abali mu disitulikiti y'emukono waliyo nnyo amawanga mangi walaba Martin Yangume naye yaliwo esayidi eyo abantu abasinga abali eyo mukono mundako kuba tewatemwogera mukono mu ttawuni okitegeere awo si mukono waliyo amawanga agaki ag'enjawulo ekyokuba nti omuntu omusanze mukono tekimugjaako nti alina obuwanga obwakkirizaamu ewaabwe nti omusajja okuba n'omukazi kyekisinga okuba ekyamaanyi atambula nakyo okitegedde oba kyentegeezezza kati sezaala ye ono omutabani avuganya buvuganya sezaala kozi yatugambye nno kawaswa Hajji era omusawo omuganda agamba alina ebiti 2 musawo omuganda ate Hajji agamba nti ekyokuwasa abakazi abangi ewaabwe kya bulijjo era ne bajjajjaawe ye amuvuganya yalina abakazi 5 naye ate ekyo oba tukyogerawo bikubanga obusiraamu tebukkiriza muntu yeeraguza Nabbi Muhammad tebamwongerako kintu kyonna abasiraamu abaddala ayinza okuba yasigaza linnya erinnya lina lya busiraamu naye ng'oluusi akola ebikola ebitali byaki ebitali bya busiraamu naye nze mwebazako ekintu kimu nti yeebale kulunga ddagala n'awunga abantu be yeeyagale nga bweyagala ne jajjabaamu bweyeyagala namuzinda bweyeyagala mu nsonga eno si yeeyagala yekka tetumulinaako buzibu kubanga nabuuzizaako omukazi omu nga tuli off camera ono omukazi w'Omusanvu Joero naawe tewategedde nabuuza naye waaye ensonga z'ekisenge omusajja ayimiridde atya kikulu ojja kukola olugambo nemuga nkusuubiza sigenda kukola lugambo nemuga omusajja gwe kyolina okumanya kali akaggo keeko tetutoma nanganga mbwate ne banne bwe batuula nga bbawo waabwe avuddewo buli omu anyumizaako munne akaggo kyekyo alina akati made in India kati made in India China bacupulamu ebintu naye aka India kazibumu bw'aba alina made in India kitegeeza bw'agattako na bino ebimuyambako tekayinza butaba made in India
bw'oli sure nti alina ebimuyamba bulungi nnyo teri muntu alinoma atuuka awo. agamba ennyumba ye ngazi yalina ebisenge 14 akyabulayo abakazi abalala 7 kozi kati alinawo 7 n'abasinga abajja bawasa lwa nsonga nti alina kyabakozesa ate era alina kyabapiiningako ne babeerawo ye waabakola ki eddogo limala bbanga ky'okwamuka abantu bano kale katugambe yabaloga engeri gyali nti ye nannyini kalikologa amala kufa bwafa bannamwandu nga beekuba anti buli jjembe ejja kuddayo gye yaligula kati bano abakazi agula mayembe no ebimuyambako okubasibira wano nga buli omu yawunguka tategeera nga buli omu alaba nga aliyo bulungi mbu simanyi tulina mujja twenyumiza simanyi tukola tutya bw'anaafa kati ekyo ekyabasibira awo buli muntu ajja kuzibuka amaaso alabe nga abadde mu kinnya okitegedde so bwali batafudde kuba yeekabaloga okusinzira ku bigambo teri atafa fene twagala kukimanyiira ne buli omu akimanyi nti tulina okukola ki kankuwa akaboozi akasesa okimanyi nti bano abakyala bonna 7 bwe baba bagenda kwanjula nnamba emu ate yabavudde mu mitendera gwe nasooka okuwasa gwe nazzaako namba 2 paka ku 7 gyera gye babadde batandikira okwanjula baba bagenda okwanjula ewa nnamba emu namba 2 3 4 5 6 ne 7 bonna balina okugenda ku mukolo gwa munnaabwe ogwa nnamba emu bwe gwabadde ne ku namba 7 ne ku namba 4 3 2 n'emu nakugambye oyo omusajja alina ekikondo mumwekwate era mumukwate bulungi ababagulizeeko abawulizeeko ku bantu bw'abatuuza n'abakkakkanya anti abakazi tulina obujja tulina n'obujja obutta n'omuntu ati nange mbabuuza obujja obwo temubukontrolinga nze obujja nabwesonyiwa ku muntu ali wabweru w'enju yange ne kati yatuse n'okubateeka mu nju emu ng'ate be banona ne bannaabwe muyozaayoza nti yeebale kuba na ddagala likola kuba abasawo abasinga balimba bannaabwe naye ye mwebaza nti eri aliraze ensi nti likola anti ekikola tekikoleka mutiitiizi obwo kiba kyangu nga tawasiza mayembe viki enkya wase otwale wa mukazi wo mbadde nsaba enkya ofune eggalo fulendi omugambe nzize naye kuba nawe wowagazi wasosulawo abantu 3 ewange ge magezi g'owulira g'oyagala okumpa ewange okitegedde otegeere nti ono alina awasiza mpewo ze tawasiza bakazi banne awasiza mizimu gye simuwaze njagadde ategeere nti ono omuntu gwe mukolako tali nnomo natuse ne neegomba obulamu obwo nga ndaba omusajja asagala busagazi bakira bazze kwanjula namba 7 kyokka ate namba 2 ne namba 6 bali eno bamuwujja mu matama kati nze ntwala omukisa okutegeeza nze mbadde saagala viki ofe nga tofunye ku bwakabaka bwa ku nsoogo awo tewaawo bwakabaka era zinadde ngambye bakadama bewandiise njagala kwana ku bakadama nga 7 lwaki bakadama be mubonyaabonya kwana kuba kuli okumpi wano njagala otandike kati ate viki nja kuwa ne contribution simanyi biki nja kuwa contribution eyo gijimpe kati mbadde nkusaba ofune omuwala omu ogende naye ewuwo gwogiroobera n'ababedde mu tukyanguye tuti mumbe abadde ne bannange viki osinika ebinnyo oyinawe yakatikkirwa ate nsiriwaliddwako oyinawe yakatikkirwa mzempa mumbe makeup namukolera edduuka eddungi eddene gwe mba nzimbanga namba emu nga tewo bannamba 2 3 4 n'abadde ate kati gwolina ogenda mugoba nina omukazi toyina mukazi kozi nyabo naye kamba bulira abakazi emutesonye wasajja tugenda funa ebizibu awo wetulaga kubanga viki bwabwate bwagambye ni lwaki baba bakasajja mba mwina gye mugenda okwana mwegaana bakazi bammwe kiva kuki tuteese mumbe ababeeranga so nedda soko nziremu kana akagambo kiva kuki omusajja okwegaana abakazi baba ayina ng'alina gy'akwanya ebiseera ebisinga kuba protectinga wawaka tuba tukuuma nnyo ewaka onkuumira mu kunneegaana onajja ategeere embuno g'olina yekka nanti bagamba bw'oba olina gw'okwana kola buli ekisoboka okumumatiza egwo omusango gw'okulimba katonda tagukuteekako babula
kyoyogedde nkitegedde manyi Faruku Platinum nangamba mu Busiraamu bwakiri omusajja bw'alimba omukazi mu mukwano tebakimunenya ogwo omusango mu ggulu teguliiyo ekyokulimba omukazi limba omukazi paka kukkiriza kwe ne bwasangawo banna abalala bataano ekyo sikiinaako naye era bwe kiba nga kyenjagala kati njagala kuvuga kati kankubuuze kati mulina ebintu byemulimba nga birabwako kati Saalongo bw'akwala n'omukazi n'amugaa siina mwana siina mukazi nga nyinawo ssanyu ayonka abamu beegaana ne basala ne ku baana nze ku mwana wange tolina mukazi mulungi kusinga mwana wange nze bino byokunyumiza mbirabye nnyo omusajja akwala n'omukazi ne yeegaana omukazi gw'abadde abeera naye buli nnaku ng'alina n'abaana abayonka n'agamba kati kyenjagala omumanya omwana ono ayonka obeera oligamba otyo ono mu maaso kubanga omwana togenda kumutta anti mugamba anti abasajja bapalapalanya awo kyangu kyakumugamba omanyi naliko egindi emyezi egiiseeko emabega naye saamanya wayiseewo emyezi 2 bandeetedde mwana so like omusajja gwe kyolina okumanya eva apalapalanya kyokka amazima mulekerawo obulimba obususse obulimba bwe bukuuma olw'ensonga nno waliwo obulimba bwe bwetaagisiza ne waliwo abakazi nga batomedde ebintu bingi bambi kyokka naawe alabikanga omulungi aye nojja n'obulimba nga oluusi gwe boze nabwo bungi n'okusinga be yatomera okitegeera omuntu oyo oba oyongedde omuyisa obubi kuba ffe abakazi emyaka gituggwako Viki omukazi waaweza emyaka 4 nga tannafumbirwa kiba kinene kati ate bano baba afumbiddwako ne bazaddemu abamulemedda naawe bw'ojja n'obulimba obusinga bano abannema oba okyanjagaliza okubonaabona okitegeera so egyo emyaka mba nandifunye omuntu ngamba bituufu byereere kubanga mba byendabye mbirabye nga naawe byolabye obikoze eki byolabye obirabye so abasajja nkibasaba ekyo okulimba bano abawala bemutandika nabo ng'oyagala kumuwasa it's okay kubanga mutetenkanye mpaka nga akkiriza kuba gwe oba olina walula nsikoyo paka okitegeera gira woyo ya aki ey'okubiri walula gigatteko naye situganye obusiraamu bukkiriza abakazi bana naye waliwo omuntu gw'olaba nga ye mu butonde bwe tajja sobola situla kintu ekyo zirina abakazi bajjawo nagamba Nalongo nze sisobola kuba na musajja ng'alina omukazi nti ng'ave wange n'agenda ew'omukazi omulala you know nga ye mu butonde bwe abula tajja kikola ki tajja kigumiikiriza ojja wunziko yonoonya obulamu bw'abantu abalala bobadde nabo nga tebakugumiikiriza oba bawunzike nga balina omukazi gwe beekwasa nti oyo omukazi yayonoona obulamu bw'abaana bange otandika okugenda mu maluga gatabadde gago okitegeera owunzike nga obulamu bw'obadde butambula obulungi bwonna bukoze eki bwonoonese naye nga gwe oba omunonedde omukazi oyo lwaki nti wamulimba ebintu bingi ng'ate kati ne baana babadde bakuyina ebbanga nga tebayinza kutuula butuuzi okitegeera kubanga ono ajja kuba oyagala nnyo okumulaga nti omuyina bano basuule mu nnyumba ebbanga eritali ggere atandika okubuuza lwaki takyadda waka naye ekirungi ono yabasibira mu nju emu okitegeera alaba nga amaze ennaku 2 feeling ziri waggulu ng'akonkona namba 3 waayo omwami aliwo nti nedda ng'agenda paka waayo bw'asanga yeepiica namba 7 ng'amugamba ndekeramu amaanyi ojja eno kati ebyo just bidagaladagala era saagala nnyo abantu bakirabe ng'ekisoboka bajja funa obutemu ewaka kubanga gwe nkuwadde example gwe bw'onaakikola ne kiba yadde mugaye mulimba nnyo ne muwoza ate si gwe obadde mukwano gw'omulimba namba emu naye gwe musajja atonkusaasidde tojja kusobola kubipalapa njagala Viki Joero neeyamye okuyambako Viki ng'awasa omukazi era mpa n'entandikwa esookebwako nti mumbe mukuwadde ende naye sigenda kuwa muwala wange lwa nsonga yakatikkirwa ntwale na muyivu anti kati naawe ate nkulabanga mwannyinaze naye njagala tufune ekikulu ondaba bulabi ulira maama ekikulu ondaba bulabi nga naye siri njagaliza oli mwannyinaze kuba weddira nte omwana tayinza kufumbirwa muziro gwa maama wefe mu Buganda tetukikkiriza tumuwe Jowero wakali n'amuwa Jowero atadira muziro gwange naye gwe mukwano olw'okwagaliza okungi kwe nkuyinako Jowero nga maka muno yazirwa Jowero gw'omukuba ekikono Jowero abantu baba agenda omutwala baba yalina omuntu we gwano gwafunye nemumulemesa ne Faruku omwana aviiriddemu awo ng'omwana azeeyo ewaabwe naye nga yali wa Jowero naye era mmwe ne munno ne mumwekiikamu Jowero yaŋŋambye basisinkanyeko ogundi wiikendi ewedde yaŋŋambye balabaganyeko ne muwala we yali wano bisoboka kuba kati jjukira bwe yagenda eri n'oli mukwano gwange takyasobola kugendako olwo olugendo nga le tufunye wano okumpi kate naawe wakomanga mu kunyumya buki
bunyumya igwe wakomanga mu kusagirira nakulabikira nga ayinza simanyi sikyawakanira bantu sagala nnyo mpakanira Viki naye tekyenkusaba nkusaba okwata omukazi oba oyagala okakasa ensinti byolaga abantu si byaddala biriko ejjembe namuzinda kwata omukazi ogende naye ewuwo waliwo omwe yakomenti ze nagamba eno firimu erimu abazanyi bangi naye manyimu ogu Viki yekka mumpa amanya g'abazanyi abalala kituufu eyo firimu gye mulimu kuwandiika era abannayuganda mbakubiriza abaami ebintu ebyo temukigezaako ojja wunzayo kenyini nga bakufumbidde mu ntamu ne bakulyanga enva nkubuulira mazima abakazi bazibu nnyo temututegeera ate buli mukazi alina ebbuba lye werikola ki waliwo omukazi alina ebbuba ng'eryange nze osobola okunyiiza n'enkusiriikirira ne bw'olaba ntuuse kusanga si kyayomba manya gwe ne buli baddi ojja kusasula yes no ne webuladde oba ojja kukola ki kati waliwo omukazi alina ebbuba etyo ng'ajja kusiriika okola byonna ogenda okukeera nga yakutuze omukazi nalayira bwanyiiga sisula mu buli kwolosebaka either sisula mu nju oba bwe mba nsuze mu nju nsula mu ntebe nga ntunula bwe neebaka nemalayo nengenda okukera ku makya nga yansibidde ku kitanda nansalako obwepicha nsaba ngenda okukera ku makya nga sikyalina bwepicha ndeka nga mma temukigezaako abasajja Nalongo temukigerezaako ddala Saalongo ono mu mbeera eno olowooza abakazi bano abakutte nakinga ekyeddogo tukitadde ebbali talina kirala kyabakutte nakyo kubanga baana bato labawo Omusanvu ge musembyeyo okuleeta bona baana bato yes bato tibana kye baalabe yesi yabalimbalimba n'abakologakologa n'awuteekaawo kano nakato kaŋŋambye nakabuuziza mu kamera yakwana atya mwasisinkana mutya nekanyumiza nekampa emboozi kati olaba nali ngenze ku dduuka nga nkomawo nvaayo emmotoka nempitako neetuuka nga wali neesiba naye nga ndabye olulenzi olugogofu oluli mu mmotoka omubiri gwonna ne gutuuya nakoze nenkagamba omubiri ne gutuuya nanti wawulira ekimyaso nga kyendaba mu firimu ekyabazungu alaba omusajja nalaba ekimyaso omulundi gumu bwe nekagamba gwe tobimanyi nze ekimyaso kwolo kyankuwa yali yegomba dde ofuna ku musajja ayinza okuba ayina akati bambi nga bwakuyita soko nnyumizeeko akati ako bakanyumiza bakakunyumiza awase waliwo eyanyumiza waliwo akati bwokakoona ku muwala oba mutambula mu ngeri ya jjaamu walayimba omuwala goberera naye nze nabigano manyisikiriza nnyo mbisitaani omanyi ono ajja wunzika ayogedde ebyama bya mukwano gwe ani mukwano gwangani okitegeera ajja wunzika ayogedde ebyama bya banyumiza agakatonda nzijukira naye nze sakkiriza bangamba mbukati okakoona ku muwala nga mutambula wettata omuwala akugoberera paka ku luggi oba lwaloogi oba lwawuwo naye nga byaddala mpa mboozi yakati bwe munsinga ku myaka sigenda kudisikasinga ku mboozi yakati kubanga nannyini kati mukwano gwange kaddala ekitegeeza yadde nga tulinamu ebintu ebitatambula bulungi oba oliawo akati kaddala abantu baba n'obuti kakola katya olaba buwunza n'abakaddiye nalagajjalira abaana nayagala omusajja osinga abaana be abantu balina obuti obwaddala nano ng'akati ako sigenda kakubaganyako birowoozo kabeera kajja mpulira nti oli yaŋŋamba mbu kabeera mu waleti kajjamu mu waleti kati bw'alaba omuwala genda obuuza oli ani akubira amasimu nga tokwata yagenda azungira ku waleti y'abandi mukubire nasanga akati netutuuseeyo dyeno anti omuuza nze byessaala bate nga waliwo eyabiraba anti nedda agakatonda nze nzijukira banyumiza waliwo eyanyumizaako waliwo naamukubira essimu nga takola ki yamunoonya amuggyako interview n'agaana ng'ayagala kumunnyonnyola ti omusajja alina akati mu waleti nakalaba kaliko irizi 3 okiraba yagana omuggyako interview ate kati amazeeko ambuuza ebintu naye nga gwe wakalabako omukazi najja neyekubira enduulu nagana nera kuba gwe Nalongo obeera ku saidi ya 5 nze akati nakalaba genda omuggyako interview ajja kunnyonnyola nze simanyi nnyo byakati waliwo yakalaba kale pulogulaamu y'olunaku olwaleero yenna amanyi ku kati
ng'era okalina osobola okunnyonnyola bwe kakola. Ai! Wenna alina akati mu comment section banyumiza. Kale emboozi y'akati Nalongo tugireke. Kale emboozi yensanyusizza nnyo. Ayo tugiveeko tugende ku ndala. Waliwo n'omulala yaŋŋamba, waliwo era eddogo eddala ery'abakazi lye baŋŋamba. Mbusimanya bubeera buddo. Obuddo mbusimanya nno nange bampadde ku biboozibozi mu myaka emito gino. Mbu obuddo oli abo akakunya kuba kaddo ki? Kati mbu wajja nakukwatako ku kibegabego oba nakukwata mu ngalo. Mbu walayi ya Mungu ogwa. Omuntu n'omugwa. Genda olaba amaaso otandika okuteekako sitiiri y'eddoboozi n'ebigwira awo. Sibimanyi nze. Nolaba onkakasa ow'akati nti gyekali kati ogaana otya. Abantu bakubira essimu tokwata. Bakuwoza mesagi tozidda. Ani ankubira nga sikwata? Gwolina essimu yange. Bwaŋŋamba otya luli? Nti ki? Mpisewo nkikubeewo? Nti ki? Nti nno. Ntiseewo nze nnyina akasalamu. Ndeka nze. Naye nange nakumala ne nkuwa amagezi. Gaa tokwata ssimu ekyo. Naye ng'amazima gali nti bw'oli mufuna bw'oliba okkiriza omukyaza yala ebikunyumiza kubanza sibimanyi ate nange yabiŋŋamba badchansi saabeera kusaidia. Nalongo nze sirina kyentegeera ku byoyogera. Ojja kitegeera naye ate ntwala omukisa kutegeeza nti mbadde nsaba oleme kufuuka alien skin ne cats. Awo tujja tuukawo. Kale abalungi abatulaba ku Viki Exclusive nine Nalongo kitone. Oli mu lutalo naye. Muzona kola byo kunyimbira. Olwokuba nkugambye akati. Wama mweraba atu. Naye alina akati akampe mwenna kwezi. Gende wonyo ewasiza abakazi bameka. Nalongo namwekubyeko ekitagambika. Kubanga owakati ke yakubulookeeze. Tolina ogenda kajja kulaayo. Ne Nalongo lwaki? Naye kubira Umaru. Umaru ayika alina akati na. Mweraba mubeere bulungi.